Muliza fo china muna nakatwenze muna china mutara badenze tano radio bdi mtwabuli jondi wano ne chali wange bamwita Emma kanoni kyazanga teri koma Emma kanoni kyazanga wadira ki Emma nedira mbogo akabira enderwe yeriwa bwe butiko bweru obumira mu mpiira zine mpira zabokeza ezo Emma mukulu tusenze kulaba kale mukulu oli kumpoza radio buddu ndi kumpoza radio buddu kyenda mutawo ne katuze 5 ne kukyenda muna katuze 8 radio yo muntu wa bulijjo Emma mukulu so kokone ku bantu bo wano ku radio buddu ati oluvanyuma mbuli ekicho singo kwaga ku yo muntu wa bulijjo eno kowone ku bantu bange bakoneko kowode kunamata Agnes owe kanoni kyazanga nkowode nekuba nabya bufuzi mwenna kolomba kowola okujja mu Ekibbiitu nkowola Katerega Livingstone oye kanoni akukyazanga nkowode ku muzeeyi Kayongo makolo Kavuma owe kanoni kyazanga muzeeyi George Mbyetawo ssentebe w'ekitundu naye yesuuza Ekibbiitu mukulu Emma mukulu radio buddu eno maze banga kingo jiwuliriza radio buddu maze emyaka okuva mu 12 ndi ku radio buddu y'omuntu wa bulijjo kuva mu 12 okuva natandika okutegeera nti bannange kintu muli radio mu ggwanga yatandika ku radio buddu watandika ine emyaka emeka Emma tongamba nti wajiwulizo kyali na mu buddu nkuganda tandika okuwuliza radio buddu ng'emyaka gye nnyina 10 beddu myaka 10 beddu ngono uliza ku radio uliza radio buddu ngoli kuyani ya mama ya mzee ndiku ya tata nga ko uliza baina walaze nga bwe kajjayo mpola ngokabba bwe nkabirira Emma mukulu kye singo okusikiriza ku radio buddu eno singo okusikiriza ku radio buddu bye bintu ebiri ku radio buddu ekyambazima nga tebiri ku radio ndala bwe tutuuka ku byemizannyo omusajja akugamba nti go basajja babakutula bandi bateeba nga tibanateeba kituufu golo n'enywa omusajja n'akugamba nti bandikyuka nga bamugase ne bamugattirawo oyo no ni muwa obudde yesabu ekisinga okwetaka ku radio buddu gwe mulamwa okutandika essaawa 4 buli lwakusooka paka ssaawa 6 obulimi obulunzi byonna ekyamazima obeera ku nkumbi ng'oli mu kusayira bitooke omusajja n'asomesa ku bitooke nga bw'ofuna amagezi engeri gy'olina okwekulaakulanyamu bw'olina amagezi gati badde ensalira bwe baŋŋambye ensalire bwe nti n'obeera mu bubizi bw'obwokyacu nibaga nti mulunzi wa bubizi bwa bubizi nibaga nti aye embizi ate zino mu butuufu kyetaaga zirye bwe ziti baŋŋamba ate obwakati bwageja bulina n'epusi bubi nnyo bwina amasavu galigawo obudde ekirala ekyokubiri kyeneza ku radio buddu ye bubebere agafe bubebere gasinga kunyumiramu ki kyesinga okuganyumirwamu era geetaaga kwe kuleeta omulamwa okuli ku bitundu ebyawa nga kusinzira wennyini mu kitundu oba oliawo nga n'amaka gagenda gasatu geewuubawuuba oluleeta omulamwa no kati gatereera baba bamukubye ku mutwe noga nti mutuufu gyensonga ogirabye naga nti bannange mwami sikyagenza ensonyiwa ambeerewo tufumbe ate obwana bwaffe tulekeraani Emma kyekira kyosinga okwataka ku radio buddu ye kadongo kamu etukubira obuyimba bwaffe kayimba kikwejjukira akedda mu kadongo kamu ekyamazima olwakayimba akatera bannange kentera okubeera olabika olina muyimbi olina mukalaketa y'obuyimbi kentera bannange okubeerawo ninga atirire bannange kano akayimba kano kekayimba akaliwa ekomusajja yagamba ti bannange kwekikatandika kati Emma teweerabira akayimba kajja akayimba k'omwami gundi ono eyagamba eyaleeta omwami omukyala n'amwerabira mu mmoloka kati osooka tuyimbiramu Emma akayimba ako mwana bwe oli muyimbi olina akayimba ako katali nti bannange bukyala bannange nsonyiwa omukyala yadduka mangu nayita omwami kijanga olabe biwandeetedde bino bannange omwami okutuukawo kibannange nsonyiwa mukyala Emma kati oli mu kuyimba oluyimba
ku radio ndi omuntu wa bulijjo ndine Emma Kanoni Kyazanga okuzaamayo yennyini kati Emma omukulu taata Antonio bw'obadde awo n'ogamba kojje kuyo omuntu wa bulijjo ningamba bagamba lya muntu wa bulijjo ate batugamba wasoma n'oluzungu ate nange ndi muntu wa bulijjo radio y'omuntu wa bulijjo bakiyita batya mu luzungu radio y'omuntu wa bulijjo batya radio ey'omuntu wa bulijjo wansi wa bulijjo mu luzungu you are radio butu you are houseman wanje houseman kati yeriwa amayumba house kati abantu ababeeramu kati be babulijjo mukulu olwo kiba kiwaddewo nti radio buli omuntu wa bulijjo anti bintu byonna obiwumbawumba noga nti bana fena tutambulira awo Emma mukulu kazungu kyakalala koyinayo koyinza otuwa ng'osibula abantu basibule mu luzungu mbasubula mu luzungu sibula abantu mu luzungu bannange banna radio budu Emma oluluganda basibule mu luzungu owagambye luzungu you are welcome to Ekibbiitu cha ovu radio budu tuba mu December Emma oluluzungu wangambye luzungu December luisha lusuga Emma vako baigwe ganda ngeze